mu mawulire agokya olunaku olwaleero Uganda ekeredde mu kiyongobero ba pilots ababiri bakwatiddwa era nga bano babadde bava mu ggwanga lya Uganda nga bagenda mu bitundu bye DRC. Soka olakinge emboozi eno eyina ebyewuunyisa bingi nnyo. Olunaku lwali lwakuna kigambibwa ba pilot ba Uganda bakwatibwa nga bali mu kwolekera ebitundu bya Bukavu eri mu east ate mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo era kigambibwa ekitundu ekyo ate kirina kilometers 750. Bana Uganda bagenza maaso n'okukuma emirembe mu nsi ezituliranye wabula agava mu ggwanga lya DRC buli omu akyebuuza ba rebels ki bandi baba M23 oba bandi ba abala abalina obubinja abali mu kubanga balwanira wabula kiteeberezebwa okusiza ku mukutu ogwa Daily Monitor nti ba rebels bebenyigidde mu kuwamba aba pilots ba Uganda. Kati kino kiteekawo obunkenke between Uganda ne ggwanga lya Congo, ababonzi b'endege ababonzi b'ennyonyi wamagwe ebyabwe si birungi. Kakati Bukavu kibuga ekikulu ate wali okuva mu South Province. My goodness, Bukavu capital of South Kivu province wali mu Eastern DRC Democratic Republic of Congo naddala nga UPDF ekyali mu crisis eyokulaba nga ate bafuna akasente akakumba emirembe wali mu ggwanga lya South Sudan. Emikutu egitwala UPDF teginnavaayo wabula okusinziira ku Daily Monitor n'emikutu emirala gikakasizza nti ebyaddala aba pilot ba Uganda bo bakwate era nga wano tetunamanya ddala kituufu bali ku nsonga ki era bayekera ki ababakutte agamawulire agavayo simbalungi. Kati mu mboozi endala bingi nnyo bikyagenda mu maaso naye ewaddakuwakundo okusaba subscribing ensonga ze DRC ensonga ze South Sudan zikyagendera ddala mu maaso. Kati waliwo amawulire agadde gatambuzibwa ndowooza okuviira ku lunaku olwokutaano lwali lwa mukaaga nti waliwo abamaje ba UPDF abatibwa. Ebyo byonna tebinaba kubanga bikakaswa wabula emikutu egy'enjawulo gye tutakakasa naffe bivaayo. Ekituufu kyeki ate tujja kwongera nakyo okubanga tubakakasa wabula amawulire agava mu ggwanga agabiri naddala nga Uganda ebayambako kulaba nga babayoda batebenkevu wamagwe ebivaayo osi birungi. Kati nabiro bikulu nnyo asooka olabemu yali afuuse nakyemalira ekyokubiri nga zina kuntoliza America so naafuna obuwagizi naye emyaka ana bwe gyetooloola abantu ebirowoozo bikyuka. Today je twava abantu abasinga kati abaliwo tebamanya ku byasha Muhammad Reza abali myaka ana bali mu myaka 5 ng'akyaliwo abalala bali myaka 35 bo tebamumanya nako kati bamanyi mmwe tobajjukiza byayita tobabuulira nti twebako otulo eyo si nsonga gye bali bo baagala kati emirimu giriwa amafuta nga gabbeeyi ate nga tugasi balamusizaako bannayuganda mwena gye muli amanya olutayo Olivia nga bulijjo nzize ku nsonga z'Abaganda baffe abali mu makooti ag'enjawulo olunaku olwaleero. Nzize nga ngoberera entambula emisango gye gitambula naye kyannaku nnyo nti Baganda baffe mu makooti gye batwalibwa sisuubira nti bayinza okufunayo obwenkanya. Lwaki? Amapoliisi amakooti byonna bikolera state. Kiki ekitegeeza nti Baganda baffe tebasobola kufuna bwenkanya. Mu mateeka g'eggwanga Uganda omuntu yenna ng'okwatiddwa n'otwalibwa ku poliisi oweebwa essaawa 48 nga bakunoonyerezaako. So w'osangibwa obujulizi bukwata okkirizibwa okupresentingibwa mu kooti n'otandika okuwera ennemba n'emisango gy'okuza. Kyannaku nnyo okuba nti Baganda baffe baatulaga nti ne ba witness weebali nti n'emisango byonna weebiri naye kyannaku okuba nga olunaku lwaleero lutuuse. Last time twalaba fayiro yali evudde e Masaka ate ng'ezze e Kampala. Olwaleero batuze mu kooti era nga boogera ebintu birala. Kino kye kitegeeza nti banaakyukakyuka mwena gye muli kino ekintu bakikola okutumalamu amaanyi. Ngenda bawa ebyokulabirako nga Baganda baffe be baamenya amagulu Tawa, Olivia, Nabosa, twabiraba ebintu ebyo bingi. So bakola ebintu ebyo otumalamu amaanyi okutunafuya nti wena atunula n'endaba Tawa baamumenya omugulu, Nabosa bamukuba ne bamumenya omugongo, Olivia baamumenya. Nze kiŋŋenda mu ebyo ebintu ebirimu okufa nti ate bajje Nakireewo bali mu kkomera, Bobi Wine bali mu kkomera, Machete bali mu kkomera. Saagala tugwemu maanyi nti olw'okuba bakola ebintu ng'ebyo ekyo kye baagala okukola tunafuwe. Naye pulezidenti waffe bijja atugambanga twebeereremu. Bannayuganda mwena abali eyo kigambo okwebeereramu kinene nnyo era kigazi nnyo.
omupoliisi yenna ng'azze wooli alina osooka akulage ekipapula ekiraga nti obadde weetwagibwa ku poliisi. Sinakindi basobola okukubira essimu ne bagamba jangu ku poliisi ya wano olinawo omusango ogukuloopeddwa. Eggwanga lyaffe Uganda kye batakyakola. Lwaki? Nti bonna bakolera dictator. Tetulinawo we tugenda funa bwenkanya. Ffe bannayuganda ki kye twetaaga? Kuyimirira kwerwanirira. Kuba eno ensi yaffe. Singa kitulema okukola nkibaddiramu, singa kitulema okukola nga bwe tuli mu kubonaabona. Abaana baffe ate bo bajja bonaabona tusinga. Kuba tulaba biki ebijja mu maaso. Nti taata alaga waavaako ayagala omutabani akole ki? Akwate. Mulowooza kinaabeera kitya ng'omutabani yagikutte? So tuleme kuggwamu maanyi ku lwa bannaffe abatuukibwako obuvune, ku lwa bannaffe abafiira mu struggle, ku lwa bannaffe abali makomera. Tuyimirire ku lw'ekyo. Tulwanyise dictator. Kuba ekyo kyayagala nti tunafuwe, tuwummule, tubiveeko. Basaba ekintu kimu, twebeereremu. Abakitegedde mukitegeera. Okwebeereramu mumanyi ki kye kitegeeza. People power, our power. Our power, people power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nokuba nti empano wantaziga wawambibwa. Era mutegunya bwo lulije bugembe n'okati mwembe obutezo. Abazinga babuwambi ababuya bongewo batabazinga. Bino byentenda. Bana ane yawamba kyabazinga. Ane yawamba olubiri lwa kyabazinga. Bana abasoga tulikwasiriza ensonga no divire yo dimaze dejabuti mu myaka kumpi 3 nga twesirisa ebizira mu makulu ayuno kadaga akobye nti mu lubiri ezirayo musoga aliyo. Bana ane yawamba kyabazinga, ane yawamba olubiri lwa kyaba, ane yawamba busoga. Era abasoga tuliko muvawala kati ikiro wa busoga kyabazinga ali wa sebo tulijja kukutamira buti bwe bituuse iwe.